Twegatiddwako omusiime wa Beene Sir Mathias Walukaga. He has been trending on social media. N'ennyimba zirianga kati ezizuukusaate basebere banyabo. Naye bwe nabadde nyingira studio eno nabadde mugana Kasiri oyo nga twogeramu wano Kasiri n'ambuuza naye omusajja oyo gulooza afeelinga nti bamu appreciate nze ekimala. Nengamba ekyo mukisa omulungi omusajja ajja katumwebuulize. Sir Mathias, nga tonabuuza ku bantu babe no nansonyi. Tondire mu kibuuzo kya Kasiri. Do you feel appreciated? Yeah, I'm appreciated. People have appreciated my works. And I also appreciate. Wow. Yeah. Wanga kabaka okuvaayo n'akusiima n'agamba nti kakati when His Majesty appreciates kati oba olinda ani omulala okusiima bameka baasiimye nze natandika music industry batono baaliwo nze yansiima jjo 2 it was 2013 nenga nagenda okujja nga bayimbi baaliwo bayitirivu nnyo abadde baaliwo saagala kumentioninga mannya gaabwe naye kabaka okuvaayo for the first nze gwe yasookerako naye ekyo njagala okimanyi gwe yasookerako nze gwe yasookerako kakati okubeera nga sebo yagamba nti omulenzi ayimbye n'amatiza gundi yange eriko oyimbye ennyumba ennyo osiimiddwa oyimbye ennyimba ennyinyi otuva ezitudde amakulu kagamba eziwabula eziyigiriza oli kyakulabirako kirungi mu Buganda. So kiba kitegeeza nti Ssaabasajja bw'aba nsiimye sebe ensi yonna yali ensiimye. Oli mumativu? Ndi mumativu bulungi nnyo. Nze sira kyemmanja abantu kankubuulire. Toyina? Mba bangi ati. Nabadde ndaba mukwano. Kankubuulire nziwale. Najja ndi 17 years. Myaka 17. Yes. 96. Mundongo. Nizia mundongo hii. Nali nsoma nga bwe nsomesa nga bwe mpota. Wagenda ke Portugal. Nze manyi okuzimba. Okuva mu P6 mpaka senior 4 nga ndi Portugal. Tegeza Cristiano amulaba ko. Ye Portugal gitambulira ddala. Bulungi nnyo. Birigi nze gwolaba. Nkuzimbira ensonda no birigi. Mama ndi muzibu nnyo. So neze nze okumanyika kwonna mu ndongo wanajja teri amanyi nali samba omupiira wero naye nga wensambidde bantegeera tewaliwo katambi nti bankwata kana ndibe bagenda bakasaasanye sentegeera naye kati nina show e Bungereza nga Billy next month Royal Agency ogenda Bungereza sigwe gusose Bungereza ngene mu 17 kati zijogira neruri leka kwekanga ngenda Bungereza badati Royal Agency yo jira kiti ya Chelsea eriko na Arsenal meya zikulage omanyi wale oba masogo omuganda wakati gali munga kakanjira ke kasirie wakati soaji wakati nze inoka kasawa nokona mu staff kanjira ke kasirie ate katibe ne ate nze bya bulijjo iyo tiketi ya Chelsea wale wakana nnyo Arsenal wetaga microscope so mpita kwa Arsenal agenda gula nyimbo oziweza luyimba kyo lwosinga okuwuliriza gwenga gwe mu nyimba zo zonna nziwuliriza ate ani yaziwandiika nga tuvudde mu byokugamba nti zonna oziwuliriza mbamu oluyimba lwogamba nti luno wale luyina history luyina attachment kunze nnyo okujjako kyenyinza okugamba nti nina oluyimba ate munange terwahitinga luyimba ki luyitibwa tuyita n'agazibu. That song I don't know why terwakola what it was supposed to do abantu naye ndowooza ebiseera ebyo nali siinaamu kajja kalupushinga ne mala nduzuukusa kati lusobola okukola kubanga oluyimba olwogera ku bizibu by'abantu naawe n'owulira nga lukwogera ne bw'otuuse wano tulaba nti lwemabega nnyo naye bw'otuuse nga lubeera lwogedde ku ngeri gy'otuuseemu wano so lwe luyimba nze lwembeera nga mpulira nga siri mu mativu lwaki abantu tebalwagala ate nga abantu balina ebizibu abangi balina ebizibu n'abagagga n'abaavu terwasosola so lwe luyimba lwange lwempuliriza lwensinga mu nnyimba zange okuwuliza ate nga lwe lutaatunda
zino ezitunze zirekera abantu baziba zigenze mu bbo kati luli balundekera balunziririra kyebange ewuliririza alaba omuwala bw'adibira ewakasigwa omulabirira mwala ate afumbiddwa oddamu omulabirira eyo aba agenze kati lwe baazira lwe nasigaza kindeeta ku nsonga meya ennyimba zino bw'oba oziwandiika osinzira ku ki oba weeyimbako gwe nga gwe byoyiseemu oba olina bakyali boboga kansinzire ku mbeera ya Steve oba embeera Steve gy'alimu fandike ku ekyo kati nze kyenkola bwe mba naawandiika oluyimba nsooka ne nkola research ng'egye tutambula ennyo mu bidongo Busia n'ogenda Mbalaba n'ogenda Mbalala wawa kati ate nze mbeera nnyo n'embibanda by'omupiira gyetusambira emipiira nze ngenda mbirabo ngenda nnyo okusuza nsuza nnyo sibakuba njagala nnyo okusuza naye olw'okuba nti nze abatamiivu abo kyobalaba bakyali bange abasinga abatamiivu bw'oba oyagala okumanya ebifa ku kitundu oba ebifa mu ggwanga gwe bagulire basale nga banywanywamu tebanakutamiira bulungi bongeremu empowering atamiire bulungi baletwasumulula emboozi kati kasita banyumye nze bye banyumye ebyo mu kusuza mu kufiirwa ebyo tuli mipiira zanya puulu ebyo ebiseera ebisinga ebintu ebitera okukwatagana kati bw'ozanyirako eryantone n'owulira akyogera nga musamba nojja osambirako ekasenge n'omuwulira otandika okumanya nti kati kino kigambo kizibu kya ggwanga lyonna ebiseera ebisinga nange ntuula n'enjiya ng'omuntu kubanga ndi mu ggwanga lyo nemmanyi ebiruma eggwanga kati ng'ebyo ng'ebya politics mba mbirabanga mwe ate nange ggwanga mwendi ebizibu ebimu ng'ebyo byatugwaddirwa fees nga school fees zibonyabonya nga abaana baba nange bangobanga ku ssomero ngambiraba omuzadde tagulwa biki kimansa nnaku nga muntu omulaba bageya bannaabwe naye ng'ate tamanyi nageya teyeekebezanga kumanya nti oba nange mpulina oyinza n'okubanga enjawulo ngakuba nti oliye mumanyifu abulina naye naawe obulina naye teweekebezanga kumanya nti okukola ki so nsinzira ku bintu ebyo ate bwe mba mpandiika ndowooza nnyo ku kyaliwo oba ekiriwo ate ekiribaawo wanze saagala kuyimba ekiriwo ate ekiribaawo era sirowooza nnyo nze siwanikangako oluyimba nga njagala lubeere hiiti oluyimba mpandiika bubaka mba njagala bubaka butuuke ku bantu mu mbeera yonna oba butegedde wayise emyaka 10 naye sibeera ku pressure nti ndutadde kati njagala tugenda okwatuuka emyezi 2 nga buli omu alutegedde ekikutwalira bbanga ky'okuwandika oluyimba ekisinga okunkaluubira kufuna mulamwa oyo mulamwa tegufunika osobola okugufuna n'osanga nga baguyimbyeko abantu 4 ate kiri common kiringa kuligestaringa amakampani kati okufuna erinnya nga tebaliregestaringanga erinnya lizibu okufuna kati nange wano ekinsumbuwa kufuna kyengenda kuwandiikako naye kenkikwasa bwentibwe kama nakimpa ompe eddakiika nga 45 mba mmaze okukola ki nga bwe mmala okifuna kirowoozaako nsooka nenoonyereza ebigendo kizimba ebintu ensonga nyingi nnyo ezirize nina okukyogerako nga ntandisa okuwandiika weziteeka ebbali bweti kati mpulubula bubulubuzi naye bwe mmala okuluwandiika ate nziramu nekola ndulifoominga nempitamu nenoonya ebigambo nga bina nga bitegeeza kimu oba nfuna one word that means ebigambo bina nga bitegeeza kimu kasire oba oyinza okunyambako gwekitegedde bulungi nga bwenagona ogamba nti speed nti okupaala endiima okupakuka nokozesa ekigambo kimu nenondamu kimu naye nga byonna bitegeeza kimu nenondamu kimu ekitamansa ntungo ate kinajjayo obulungi muntu n'agamba nti omusajja yayogedde oluganda olutuufu bwe biti omu osanga amaze gakubawo ekigambo nti kakati kati nze nfunanga bina kubanga oluganda lugagga birina ebigambo bingi kyekikufuula obwenjawulo ku bayimbi abalala yes omulala yo nga bwafuna ekigambo bwakikubawo naye nga waliyo ekirala ekitegeeza ekyo ekitaali mansiza ntungo tekyaliwe mudde tekyalinyiziza oli n'oleeta ekigambo ekiwumbawumba omuntu nga n'omuto tajja nebakale nga kimansa entungo naye ng'omuto tageera talinatuuka kutegeera tajja kikola nga kitegeerwa era abategeera so bwentyo bwenkola ennyimba zange
Why my journey? Of course I have a journey. Lwaki twasazeewo omulundi guno show yaffe ogituma my journey? Lwaki? Nti nno eriyo omuntu ayinza okugamba nti nno ngenda kutegeka ekivulu my journey nga yatandise emyaka 3 eba n'emabega. Agamba nti gyenvudde. Nomugamba ovuddewa nga wazze okwosi wavuddewa. Naye nze kugambye najja 96 nga talina na best Lagamba the best of MK Musi. Omubuuza wakoze eki? Kuba ntunuulira ne mu kaseera wali ku peak. Omuntu yaliganda oba nteka my journey. N'okibuusa amaaso. Naye my journey ezze mulundi guno. Mwaka 2024. Emyaka. Ngamba mu mwaka guno gwa 2024. Olw'ensonga nti bwe ngenze nebaza Katonda wali nti mbadde music industry kati kumpi myaka 28. Najja ndi 17 myaka 28 ndi mu music industry nze mwenkulidde omwo sikolangako mulimu omulala tebakulimba okujja ku bibye nakolanga nga nkyasoma okupoota okusomesa nga bwensoma ebyo naye kati egyo tegyali mirimu bwali bulamu kuyiya kuba nali nkyasoma naye nze mu ndongo mwenkulidde mwempereza emyaka 2 nenzija nga ntamba mwempereza 3 mwempereza 4 mu ndongo. Abantegedde bonna bantegedde nga mudongo. Amawanga gonna nga tambudde nga mudongo. Ziwali nina ndi ku passport ya kusatu egenda okuggwaako. Naye omuntu alina passport nga yaggwako emyaka 10 nga travel yinze. Naye yange buli passport buli ka page kuliko visa. Kati nze tosobola kugamba ennyimba nina ennyimba 12 plus. Nembeeranga nawangula awards 23. Mpaka naziviiramu my people award. Ogamba wanyo wao. 2 yali 2 nga nkubibako 212. Nga nkubibako ne baziteekaawo ku obligato. Nembeera ne bampa ekyamero artist of the year. Ne bampa ekya song of the year. Nembeera best kadonkamu artist of the year. Best kadonkamu single. Ate ne batampa artist of the year ne bajiwa bebe cool. Bayina ekijanga. Tosobola kuwangula zonna nomaliza nga toli artist of the year. What makes an artist of the year is the song of the year. Nze nawangula song of the year. Nembe mpangula male artist of the year. Seza abasajja bonna nalimba wangula nga tebakyetaaga nga tebalina bali ate kati namaliriza song of the year artist of the year artist of the year. Nengamba wali wakati 2012 we bafunira ebizibu gwali mulala waliwo olupapula lwabakuba katyo olutalo lwali nengamba awards mbuyita bu statue awards nembuvaamu okuva olwo nava mu awards za Uganda nengamba kankomawo 2013 ekibeewunyisa bene nansiima ku nnyimba olwenyini batambedde ku artist of the year kwansiimira kuba ziyali 2012 2013 bene nakola nakusimba mu myaka gino 28 olese omukululo gutya n'otuleeterayo omuyimbi kuba ye blame eriwo nti abantu abaludde mu music industry I should say nyagamba bwe nti baluddemu abantu abasobodde okufuna obuganzi mu bantu ate bo balemereddwa okusharinga amaanyi gaabwe n'abantu omupiira balemererwa okutendeka si bwe kiri naye agusambye ennyo asobola okukuba essimu emwe wa coach Mike Mutebi n'amugamba nyina nno kisitivo kikalakata 3 kiwa obudde ekyo kyo okikozeko myaka 28 kikoze olw'ensonga nti nina abaana bendeese bangi mu music industry abamu si bayimbi abamu baproducer nze naleeta Mubiru Smart omusajja wange nakolako naye ku debuta baali bamukwatidde bwayise mwa powers awo waliwo omusajja wa local defense bamuyita Adamu nali mpangisa bwayisa omugalani nensanga nga amukutte kati Adamu bwe nali mpitawo nangamba nti hawo lyose nojja kuba navanga eno ku bigere mu parking kadde
wakase music recorder ngenda nzira yebwayise mpita muwande game balowooza nina wengenda okukyama kumbe nkyakanyoma mpaka bwayise obuzaabuza kakati Adam nangamba ono mwana unakutta akadongo wano naye yangambye eddamu simanya akumanyi katolo okuba namulaba n'endongo nali simumanyi nemwewayiriza mugamba muto wange waluka defense asobola omukolazi musonyo namuta nengenda ne mukazigo kange netubeera ffenna mpaka yatandika kulimba lwa muzadde tagula okuyiga okuba ennanga 2-3 kati mbirwa abantu bakubidde ennyimba bayite ne studio smart studio yali yange najuka ku Ronald yalina muwongo nga bagiyita Carol studio negituuma smart studio nenjimuweera ddala ng'ayiza okuba nemugaga weeyiiza nze naleeta yaledi namujja buwenge kwaleeta yaledi namujja buwenge nemulaba awo nga ayina ekitone yazia kubakuba mu ngoma awo ate nno munnange naye nga ndaba ayagala nnyo nga muto nemugatu gemamulira agamba kati tumutwala oludo kati kikibiki atalina nakyamanyi konze zenna kyendaba nemuleeta kati yaledi hits zankubidde zakubiddeutalo nzakoze eki eggwanga lyonna yaledi akubira buli omu nina abaana bangi bendeese nga neya amaanyi g'endongo gegampaliiza okuleeta abo kuba sibaleese nga musambi wa mupiira kuba era nali ngenze okuyimba ebuwenge nenduka mukolaki nemuleeta n'abayimbi bangi bendeese abaana era lwakuba nti teba okuyitinga Katonda akuwa bwimukisa ofuna bulungi akuwa bwimukisa nze nange sikiinaako bukugu nange bwempandiika ezange ezimu zitunda ezimu nezitakolaki so ekyo kirekera Katonda naye nga abaana bangi nnyo bayise mu kibiina kyange mu Vision Heroes bangi nnyo bangi mwebali naye si bamanya nnyo myaka 28 si myaka mitono mu ndongo oba oyise mu bintu bingi nnyo ngenda kubuuza ekintu ekisinga otutawaanya abasinga obungi tusaba nabusala okutuuka ku myaka egyo ng'oli mu business yemu it's not easy abasinga okugiweza nedda kugiweza besibikola bangi nnyo bannabitonda abasaba okuwangalira mu kintu nekitasobokera ddala kyekikuuma Samathi Walukaga nga akyagenda besides ebimwogerwako omuli n'abakyala nedda omuntu olina kumanya kyoyagala nze bwe nali nnyimba oluyimba olwabakoowu nagamba mu introduction tonajja neegomba ennya y'abalenzi mabirizi ne kafiro era nabirangaawo ngabuuzabuuza bwe baali tebannazaawo naali bakongoseko nange bwentyo nengwa singa nali mbalwanyisa nzikiriza okutunda kw'omuyimbi oba osiraana migereko gya Katonda wandiyimbye ekyowulira nti omuwagizi bw'okimuttulula n'akatuuyo naye olw'okuba oyagala erinnya n'obuswandi omaliridde n'okuwamula ekikumye Mathias Walukaga okuva ku nnyimba zange ezasookera ddala ziwulirize zikimagundi zikanywampala zonna bubaka za message ku myaka egyo balowoozeza naali badde nsobola okukuba ebyekito ova kukoge waliwo eri abayimbi abaali bakolaki abaali ba trending ennyo nga bayimba ebyo ebitali byamakulu nnyo naye nga bamaanyi era besaagala kwogera ku mpewo so nenondamu nenkyuzingamu nti kangoberere Paulo Kafeere engeri gyakolamu arrangement egyayimbamu bwe bityo lwaki olowooza neegomba muyimbi wa kadongo kamu kuba nange nali muto nnyo abayimbi b'ennaku zino ojja n'omulala agamba mbu kadongo kamu wabakadde yagwa kadongo kamu waba kyokka ate bagenda okuddamu ennyimba baddamu ate za kadongo kamu nokula baddemu Dani Mugula bazeemu Sebatta bazeemu ani juzi wano palaso yange njala kuddamu Kimansanaku nemugaddamu yasooka kiddamu nakimpenza Ssebunya namugamba ddamu kubanza oluyimba nalufunamu dda sente bw'oba owulira nga dunakukolera isokeruddemu naye making sure nti ompitanga mu studio ng'ogenda odukolaki notayonoona natakuba music mufunyo ate naawe mu nnyimba yo notakolaki nosoundinga bulungi notasoundinga bubi so nemugamba yimba zisiwuyangako ate muyimbi wa kadongo kamu ng'atazemu oluyimba lwa tekibangawo buli lwolaba omuntu aganjaga kusambanga Ronaldinho agamba njaga kusambanga okokya yabasamba obulungi kati osobola agamba mbu ate simanyi ensamba yaabo okokya abo Ronaldinho yadiba ddi
so mu bufunze nze najja nga mmanyi ebintu nga najja njagala kuyimba nga nyimba bubaka anze sibeerangako na mululu bukyanzaalibwa ate bwe natuuka ne kafeero nannyonoona manyi nabeerako ewa kafeero emaganjo ne bisirikirwa nayo kisanja omumanyi oyo mwoyo bwe twabeeranga balenzi mu myaka gyegimu ewa kafeero awo so nga ffe baatuma walaki netumuleetera naye ate nze kafeero namwagala nnyo obulamu bwange naye saakoppa ate kukunywa mwenge era sigukombangako naye namukoppangako ebirungi byakolaki yali mukakkamu nnyo nga bw'aba ayogera awo oyinza obutawulira engeri emitawaana girisolvingangamu nga yeresa myerese n'agamba ekyo kankyesonyi omanyi abantu bajja ne babeera balina bye banoonya ng'omuntu ayinza n'omuvuma oba n'amusamba alabika balina bye banoonya so omulala yalibadde akuddisa n'atambula butambuzi ekyo nakyo nekimukoppako nti kati ebintu ebyo bw'omala okubitegeera n'omala okumanya nti nno nsobola okuwandiika obulungi nsobola okuyimba obulungi nsobola nze kennyini gw'osooka kye tuyita self marketing gwasooka okwetunda osooka okwetunda kitandika naawe otoninga otya oyambala how do you dress oyambala otya neeyisaayo mu bantu self marketing yesookera ddala esobola okukuuma ebbanga ng'oli mu bantu naye bw'oba tokikoze abayimbi b'ennaku zino balaba bakuba ennyimba bbiri ne zituuka wali ne ziyisa ekyengera oba ezitasukka mpiki abeeno omugambako bagenda batumira ekivulu bwajjanga awo mwateesa miliyoni nga bbiri baba bamuwaako akakadde baba tonamuwa balance tayimba naye nze kugenda ku kivulu ngaekyo nga twateesa miliyoni 4 nga wampaako bbiri balance nkubanja bbiri nsooka kulowooza ku bantu bali era bwoza sebunyo ntera okutambula naye nze sitera kubanja balance nga sinayimba olutuuka nze nga nyimba oba promota waali oba taliiwo bali luddawa nga ndyoka muga promota aliwo bw'aba yagadde okunsasula ngamba bw'aba yeebuzaabuziza bwentyo bwenkola kubanga nze mba ngenda kukomawo mu kitundu ekyo nsanga abawagizi bali ng'ate ono promota si yandeeza ayinza n'okuba yagwaddanga mu bizinesi yavaamu naye nze nina okukomawo oba ofuna kyegamba naye bw'oleka ng'erinnya olisaawo yo nayo self marketing ng'olisaawo tewe marketinzaawo ogenda onyiizizza abantu abo ate banyumiza n'abalala kituufu abakyala ye weakest point yo lwaki nti abakyala bano bakumalamu nnyo okijje ku ki according to the stories oba amawulire agazira nedda just jakusamarizinga katono nnyo emboozi zitambulira ku Sam Mathias Walukaga ekyokuyimba obubi tekirimu wali okiwuliddeko yabbye oluyimba wali okiwuliddeko yakubye omuntu wali okiwuliddeko kikyo yatomedde yaganye okuyimbako kivu nakiwulirako gwe kikyosinga okulya naawe ayimba bulungi abeera sibaati era n'abaana b'obuwala lwaki erinnya Sam Mathias Walukaga buli webabaawo skando eba ku bakyala eriwe yasooka sagala tudde mabega kuba ogimanyi nzijukiza kangende ku mukwano gwange nayogere naye weekend nga nzija mu interview yo kasirye kale tumuleke omutegedde tumuleke oyo tetugenda muzza naye tugenza okujja mu weekend 28 tumuleke kuba nayogeddeko naye nga ngenda okukyaza naye rasoosake naye erinnya lirisookezaako kecho obula alowoozeza kasiri ngamba erinnya lisookezaako keryoli sikasirye ngamba erinnya lyoli lisookezaako muleke by the way bangambye nkubuze n'okubuuza wano eno nga tugenda ku issue emu eyo osonyiwa bw'ofuna obutakkanya n'omuntu omusonyiwa byensinga for real nze era kankubuulire nze kyensinga okukola ku resolving a conflict si ku creating a conflict kubanga zo zicreating it is normal nti ziina okubaawo naye oziresolving ali kyensinga okukolako otherwise naalibadde ng'ompulira nnyo mu bikonde engumi yagize noono beetemye bakoze ki naye ndi musajja omukkakkamu ennyo eyeeresa asinga okweresa buli kimu
ogenda okulaba nga eyali akuleseko olutalo nga kakkanya ate akomyewo nga mukwatagana naye Katonda weebale Katonda wange bali kulwana ntalo ezo nze seeregana nsi kuba siina maanyi nwane naani mbadde nzija omanyi bwe nagambye abantu nti ngenda kukyaza olunaku lwejjo reactions nazifunye mu bantu ab'enjawulo era abamu ku bantu abampadde reactions zaabwe abamu basinzidde ku luyimba luno ne interview gye wakola ne mukozi munaffe wali ku BBS Simon olinga agamba ekintu kino kirabika kibadde kikuzitooweredde and you felt like it was the right time okuvayo n'oyogera ku issue y'abaana eyo ne wabayo omulala agamba nti it wasn't necessary at least wandisirise bw'oba wali wasalawo okusirika ebbanga lyonna oli n'agamba nti si kya buntu muwasa omuntu nga gwe mu position gy'olimu okuvaayo okwogera statements ngezi wakola just kuleta reactions z'abantu gwe olowooza ebigambo bye wayogera mu interview ya Simon ku baana n'okuba nti wakizuula later nti abamu ku baana be wali olabiridde oba be wali osasulya school fees kuliko abataali babo olowooza kiwakola kyali kituufu nga tukola interview eyo saava waka nti nno ekindeese specifically kwogera ku ekyo twali tuzze kwogera ku show ya Namasuba 25 mwezi gwo okugyongeramu amaanyi omwezi gwo maijani mu bingi bye twayogera bye twanyumyawo n'ebimu nendooza nti ndi off air yeah I thought I was off air so ndowooza ye nga abikola ki abikwata era ndowooza okulaba nze tonaba kulaba ku gundi yange ng'evaayo bamawulire bonna nga nze omuntu bwe nti nga okuleka ku YouTube eri nga njogera tewaliiwo wabula abaganda bagamba obwayise tebuyoleka and deni ezo saazikola saakazikola zo wazikola yes nazikola but 2 years back yes okay. Nene mbeera n'abaana mbagala kyoba olina okumanya nti namanya bumanya nti nno waliwo abatali bawaka naye nga bonna baana bange ngera abaana b'eggwanga babeera abaana baffe nsanga nawe waliwale nga mwana wange era baana bange era mbalabirira era mbagala nnyo so ekyo tekisobola tukola kiwabula nti oba olina kyotegedde butegeezi and what forced me to do that exercise waliwo omuntu eyali akayana for 7 years emyaka 7 emabega nga kayana agamba waka waliwo omwana wange naye yes naye bwenna nesooka kitwala for granted mpaka birekisibenya nangamba omusajja agambye kati ekiddako agenda kwokya ennyumba ono yali akayanira omwana nengamba wayi omwana kano kamutwale nenjogera naye oyo akayana sagamugabuulira naye nayogera naye nemugamba manyi kyetugenda okukola kantwala omwana ono tuzuule ekituufu n'agamba yes nange siriiwo sirina mu ggwanga naye bwe naakomawo nange nja kuddamu nkoleki nemutwala so nalowooza omutwala yekka ate ngaakuze atudde senior 4 omutwala nga kijja kulabikanga oba amujje mu bannaamu isolatinze nentwala yo bendowooza nga bw'obeera waka omusajja omuganda nono ndeeta gye bamuleetamu ekitegeeza okubusabusa obadde okulinda endaalina ya naye nga neŋŋamba kambalabirire kakati singa teyali oyo osanga saali omu akayana osanga saali batutte naye kati ndowooza kikyayamba nentwalirako ne bano era bempulira nti nno saali satisfied mu ngeri gye bajjamu kubanga abamu wabeerangawo omuntu nga for example oba mwaliko mwena emyaka nga 6 emabega n'abaana nagamba pazo namu oluyimba luyitibwa abalya mmere lwamulema kiki lyrics nzibu bigambo omusimanya okuwomereza tesimanya tuni mpoomu nnyo ate yayagala ababaakule nemugamba naye bw'obaakula waliwo olina akaseera tosobola kuyomba lunaku lulamba oba mwezi mulamba era yabadde mukakkamu ne bwoba okaaba osakabira emyaka 3 era omala n'osirika kuba ne bwetonyeetya sibikya omusana ne gwaka so nemugamba nezina ennyimbo zeetaaga ez'amakulu
nagezaako ne bigaana bangamba baluwandiika n'oluproduce nga n'omu akwata bulungi nnyo ne bigaana mosikati katwe eyo so emakindye tulina bwe twabadde nga obuuza was it necessary to take my children for DNA kuba kati waliwo abalinze reaction yo after okuzuula nti si babo kuba wazibu meya wazibu nedda nakizuula dda 2 years back. What was your reaction? kuba kati nabasigaza bulungi nnyo ate nenyongero baagala ennyo nnyo kuba bo tebalina musango nembawera buza sebunya oyo ng'akimanyi nembawe nenyongero bawerera ate byenabagwira olwo nawe mba najenva mbaleetera enkoko ensiike ya KFC nga kubanga tebalina ki musango tebalina musango ate kyolina okumanya wale nti lwakuba nti waliwo omusajja ono yajja n'athreateninga okwokya ennyumba yange. The guy who threatened to burn my house, I think I didn't need to take that statement for granted. Yeah. Kubanza nali nsobola obutakikola n'agyokya n'enfiiramu n'abaana ne bafiiramu n'ebirala ebyononeka kati nibagamba nti ate singa yakola ki singa yakikola abaana tebalina musango mbaagala nnyo era mbalabira era abantu bagambe meya kuba kati olinganga yasikudde tinku akyolina okumanya nti wano wetutuuse abantu bonna abasucceedinze mu bulamu si be beekoleddeko baba luganda baabwe babatuusizaayo abantu abatuyambeko nze abandeeta nali sibamanyi nabo so kati nina n'abaana betuweerera nga si bange nga mbaweerera nga si bange kitegeeza omuntu kasajja ku nsi aba afuuse muntu wansi ng'agenda gasansi tewali nsonga abaana bo tebalina musango ne bamaba baabwe si banenya kubanga embeera gye twabeerangamu ebyekivubuka ebyekiyayeyaye nga tomanya gwomuteguddeko abadde ali akuwalewale n'omutego aye naye tasobola kugamba tinawalewale oyinza omutegula nga alina olubuto oba nfuna balwa wiiki balwa mwezi oba nfuna kyengeza kugamba nti nze mbaagala nnyo bo si balinaako mutawaana era ndi nabo era tubonga era tuli bulungi kubanga ekyo teki oyinza okugeza nga ate abo abaana okuleka okuba nti nakitegeera nti nno bo sinze biological father naye ate basobola oyinza okukeka nga ate bebavuddemu omulamu ennyo ne banyamba nnyo okusinga ate nebadikola ki ababo benyini nnyo so sisobola sirina nakyenaba kikulumamu naye nomala neweesootinga kiruma naye kirungi nti mbalaba jatumalize ekitegeeza kati naawe oyimba kayimba kakazibwe kapo akatya emundu twazza kugombula ate mundu yakugisitula buto bagenda kuddamu bakukolera yagisitula buto olw'ensonga nina okulipulesinga olabwo kalwanga nkutumidde nnyo agambye wewe bali programu eno era olabwo kalwanga wandise n'agamba nti owabusujju nti bo bali kye bali lw'amaanyi gange eza wali wabuuliza nti kikyokoze bani boleese bantu bangi nabyafuzi bekwedde campaigns kati oyo naye ali appreciative mpulira nga nange osemeddwa nvimba waliwo ntumire sebo nga tumaliriza abantu bakole tuwedde obudde buweddeyo na 25 jabanyimiza emboozi mpanvu nnyo waliwo neyagambe lwaki front page lwali tulina kugenda ku Serena natuuka ku Serena nga twaliwo space bampa mwaka gujja naye nga ate nze buli mwaka nkola ekivu nga kino siina mwaka kumpitako era wano tugenda kukola guno omwaka naye ogujja tuli ku Serena pate bijja kugwayo olugendo luwanvu lugendo lw'emyaka 28 luwanvu tosobola kulunyumya mu ssaawa 4 ne lugwayo ne ku Serena lujja kufika tulutwale n'ewalala omwaka ogujja so wondi wange Rita nkutumidde mukwano gwange oyo minisita wange minisita Kagwa nkutumidde minisita wange bamuyita Janati Kiwalabye deputy wange oli mugonvugonvu nkutumidde njagala owone mangu nnyo mikwano gyange sekretary wange wali awona kingi mikwano gyange mwenna abawagizi bange mwenna mbayita mujje ndakuzomeza 25 ne Friday front page emitwalo 2 n'ogumu ate munange mulangira yaguze ebyuma
tuisabukula Kolo. front page yastikudde yanga tuleta chuma nengamba nga pressure njiwonye so mujje nekyengera nga biri mukaaga meya gabudde tuyingira n'omusito nga bwe tukikola bulijjo Kasirye muganda wange wamukubye ekikono ndaba Why? What about it? Sanja kubye ekikono sikirabangana ba meya mayijane ebadde iro Mayijane obadde tulina bingi ebyoko Kasirye abadde iro kumpaanako mayijane ebadde iro njagala nnyo Kasirye Kasirye wankumatira si yakwanti ndi wano ensoso okula era nalino zakubyeeko akasimu neŋŋamba nti oyo nga mulala muntegeera ya music twali muyekiro kati tuyanze gemeya naku z'omwezi nga 25 basebo ne banya tuli ku Front Page Hotel muje tuwagire